nkulamusizzaako nate gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large. Yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo, nange muganda wange ndi wano mu mikwesese nga bulijjo. Era munnange zigometa yaffe esookedde mu kibuga wakati, ekibuga obukulembeze bwakyo bwe twogera ku KCCA bannayuganda bamaze okubeera nga bakitegeera nti General Museveni yagobye bye yagobye, bwe batyo balina gwe baagala abamu mbugwe abaakomyawo Jennifer Musisi. Ate waliwo n'asaba omulimu, agambye bannange omulimu bagumpe. Ambassador waffe Joy Ruth Acheng gwe bakafuumula okuva e Canada ali Kampala kuba Misota, ayagala omulimu agufune. Era ku mukutu gwo gwa X munnange obaka yabutaddeyo byonna tugenda kuba tubiraba. Ate era General Museveni abamu kwabo abagala Jennifer Musisi akomewo bamugambye ebijeemu ebyobufuzi komyawo Jennifer Musisi. Naye bwe twogera ku byobufuzi muganda wange ndaba abeera enguudo nga bajaganya, bwe nabalabye nze nenkitegeererawo nti ebyobufuzi awo munnange opportunist yenna kati nga bwemanyi General Museveni tasobola kwesonyiwa bantu abo balaba abo abawanisa enjeyo waggulu. Ate abo muganda wange beyeetaaga abo abaagalira ddala ebyo ebyobufuzi munnange. Ebyobufuzi bikyagendera ddala mu maaso mu Kampala, kubanga Kampala yafuuka wakulwanira. Tutandikire ku Jennifer Musisi, bannayuganda nsonga ki ze bawa. Naye nga tetunaba kubeera nga tugenda eyo munnaye ku Jennifer Musisi. Mwebale kujjumbira mulanga bannayuganda okwetolola ensi yonna abalina obulwadde obw'enjawulo, abalina abalwadde be baaleka eno bagezezaako ennyo okubeera nga munnange bajjumbira. Omusawo gwe nabagamba wano, omusawo eyasomera ddala era nga mukugu mu ndwadde ez'enjawulo, pressure, sukaali, prostate, ebizibu ebitera okubeera nga munnange endwadde kwegamba ezitazannyirwako, ekibumba, amawuggwe, omutima, ebirwadde ebirala byonna nga mubimanyi, nga bwe mubyogera era mubimanyi bulungi nnyo. Abantu abawererako ddala buli lunaku babeera bankubira wano nga baagala ennamba ya dokita era nenjibawa butereevu. Abamu bagenze dda ku ddagala ku medication. Abali emitala w'amayanja nga muli balwadde nga mwebuuza eddagala lisobola kubatuukako litya muganda wange. Nange ekibuuzo kyolekeza omukugu ne mugamba ati kakati abali mu America, abali e Germany, abali e Bungereza, abali e Switzerland, abali yonna okwetolola ensi munnange oyinza kubatuusaako oti eddagala bakoze batya? Nangamba muganda wange nze nasomera Germany ate ndi mutuuze w'e Bungereza. Eyo ninayo abantu bangi nnyo ab'eŋŋanda gye bali mu America, siinaasi gye sigendangamu. Gwe mbulira omulwadde waali mugamba gye wano mu inbox twogerezeganye eddagala ligenda kumutuukako. Mukitegedde baganda bange? Nze mbaagaliza bulamu bwokka, njagala muwone, kubanga tetusobola kununula ggwanga nga tuli balwadde, nga tetulina ssuubi, tetulina future. Ebirwadde bituluma ate bwe batukuba tiyaggaase ne twongerera ddala okulwala ebyaddala. Kale gwe bw'oba oyagala ennamba ya dokita, ennamba zange weeziri awo, WhatsApp numbers, wali ekigambo Uganda at large, waliwo emu esombyayo 15 endala esembyayo 73. Kujangu ojinsabe ennamba nze nja gikuwa buuyi. Anti munnange bagamba ettuufu liva wala. Kakati bannayuganda nga bamaze okubeera nga bakitegeera era nga bakakasizza nti Dorothy Kisaka, Executive Director owa Kampala Capital City Authority, agobeddwa wamu ne Deputy Executive Director David Luyimbazi okukosa Director of Public Health Dr. Daniel Okero nga bakwatiddwa ku nkoona General Museveni. Kakati olwo munnange ne batandika okubeera nga bakkira omutimbagano nga basaba General Museveni akomyewo eyali KCCA Executive Director Jennifer Musisi
ono yalekulira KCCA 2018 era nga yagenda kukola nga consultant. Ajjukirwa nnyo mu Kampala wano era yatiranga okwambala gambutusize. Nze nzijukira ebimu bye yakola Carnival n'ebirala. Kampala Carnival wayo baali bagiyita abaana kati ekyaliyo simanyi. Kakati mu kiseera bwe yabeerera mu ofiisi nzijukira babugulananga nnyo ne Meya Erias Lukwago. Meya Erias Lukwago era y'omu ku abo nalabye agamba nti yayimba akayimba mu kiseera ekyo nga Jennifer Musisi amaze okubeera nga alekulira. Era Lukwago yagambye by the way nti kakati tewali bukulembeze bwa Kampala era bagenda kutuula nga Lord Mayor bw'ayise. Bekikwatako batuule basale entutto mu ofiisi zonna ziri awo kati tewali addukanya mirimu. Naye ate ne wabawo mwana okula nti waliwo omuntu omulala mu ofiisi ye nti bali bonna bwe baba tebaliiwo nti ensonga yabazi kwasaganya simanyi kiri kitya. Naye ng'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziizino 26 lunaku lwakuna ebyo tunayongera okubeera nga tubimanya. Naye kakati munnange okuva enjega y'ekiteezi luyagwawo era nga kyekyavuddeko b'ofiisi bano okubeera nga bagobwa, munnange abantu ne batandika okubeera nga bagamba nti Jennifer Musisi yali badde akomezebwawo era nga obubaka babutadde ku mukutu gwa X nga babwolekeza eri General Museveni nga bamugamba nti ddamu oli appointing Jennifer Musisi. Era ne bamugamba nti gye ebyebufuzi remove politics from Kampala, gye ebyebufuzi mu Kampala mukomyewo okusobola okurestoringa order. Awo tujja kuddawo mu byobufuzi nga bwe nakutegeezezza okujja ebyobufuzi mu Kampala. Abantu bamugamba nti gye ebyobufuzi mu Kampala komyewo Jennifer Musisi. Era nga bamutegeeza okusinziira ku comments nti Jennifer Musisi kwegamba alinga X gw'otasobola munnange kwerabira oba kulekerawo kulowoozaako. Kampala emwetaaga nate. Mama Jennifer komawo otase Kampala nate. Twetonda ku ebyo ebyaliwo Bannayuganda. Oba Jennifer Musisi waye ebintu bya Kampala bino bizibu. Atonda ayolesa yatera okumazaawo ayinza okuba nga oradde kati tuteeke mugire kubanga bano tetubamanyi baali badde oba political figures ez'amaanyi ne tumanya nti be baagala obaakomewo. Kakati nga abamu beetonda ku lwa Bannayuganda bonna nti baali bakyamu nnyo munnange ku Jennifer Musisi oba okumusala ensobi n'okumuvumirira obubaka buli ku mukutu gwa X kwembujja. Kakati munnange ebifo ebyo nga bw'obitegedde byonna birivaaka nti abantu nga bagamba nti Musisi yali badde munnange oba abamuli okumpi bamuwa amagezi aplayinge nga mukwano gaffe oli abadde ambassador ye Canada bwe yakoze kugamba ye ndowooza yagambye omukulu kamu kanteekewo ko justika andabe gyendi ndi eno nkubamiza otabannange. Munnange 2011 General Museveni yawa Jennifer Musisi omulimu era eyali ddala first executive director owa KCCA eyasooka okubeera ng'akulembera Kampala. Era ono yafuna obuwagizi mungi nnyo okuva mu ofiisi ya president mu ntandikwa. Munnange abantu bwe batyo ebintu bingi nnyo ebyaliwo ku mulembe gwe, ebimu ne babivumirira ebimu ne babiwagira kwegamba nga bw'omanyi era obukulembeze buba. Kale munnange 2018 nga bwe kiri nti buli kimu oba buli kintu kyonna kibaako enkomerero. Era 2018
Jennifer Musisi naye ennaku ze lwezaggwako nga executive director wa KCCA era muganda wange nayolekera eggwanga lya Amerika eyo kyemmanyi akola bwa consultant naye obawa naye libadde teriri busa ng'era mu nkola eya ayolesa yamazaawo munnange ate waliwo atalinze n'abantu kubeera nga bamuwandako eddusu n'agamba nange gye ndi bannange enkuba misota era ono ambasada waffe eyali ambasada wali mu Amerika gwe bakwata ku nkoona olw'ebigambo bye yayogera nga alumbaganye abanuupu abaali beekalakaasa n'abategeeza nti nsobola n'okulegera poliisi ne bakwata wano mmwe muli ku ki muganda wange ko bali nti adde wammwe gye mwewaanira nti tulina amagye kakati munnange kumpi mwezi mulamba oba n'omusobyo kasookedde nga Joy Ruth Acheng akwatibwa ku nkoona kugambye nti yali ambasada wa Uganda wali e Canada kakati ali wano mu ggwanga oluvannyuma lw'okudipootingibwa okuva e Canada munnange omukyalo ono kwegamba bakati batera okubeera nga bagamba ba ambassador ne kati ku ye tugamba deported ambassador kigambibwa okuba nti abadde agezaako nnyo okuteekawo pressure kubanja mukama we walibadde omufunira yakalimu wakiri obwa DC wakiri butya ng'ayagaladdemu amuwa omulimu mulala mission endala naye General Museveni kwegamba bw'atyo nga yeefula bize ng'alinga atalaba bubaka bwa posts z'ateeka ku mukutu gwa X munnange nga bamaze okubeera nga bagoba ba bosses abasatu wali mu KCCA Kampala Capital City Authority Ambassador Acheng bw'atyo ayagala General Museveni amuwa omulimu ayagala abeere executive director wa KCCA kubanga omulimu alaba agusobolera ddala ku byakugobye Canada abantu bagamba bajje ebyebifuzi mu Kampala ate gwe oyagala kubayo yabufuzi nti owagira omanyi bw'oyogera ekigambo ate era kikozesebwa ewalala kakati munnange Museveni yabadde yalagidde public service okubeera nga bamuwa amagezi ku mirimu gino esatu era n'asaba minisita owa Kampala Mesa Kabanda arekomendireyo amannya asatu abantu abagenda okubeera nga bakola nga ba acting abagenda okubeera nga bajjuza ebifo ebyo mu kaseera nga bwe banoonyezaamu abasaanidde naye omukyalo ono munnange yatadde obubaka ku mukutu gwa X n'agamba nti I wish the President, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni can consider me for the role of Executive Director of Kampala Capital City Authority as a former diplomat in Canada. A former diplomat. Bali badagamba a former deported diplomat in Canada. I find myself eligible for this position. I thank Madame Dorothy Kisaka and I wish her well. Bannange ensi eno bagamba nti essanyu lyaki ly'amalembo gemaziga g'ente. Mbadde nkimanyi nti osanyuse bamugobye kati gwe kalimu ate kati omwebaza kumugoba oba kukola nsobi oba bunafu bwe naye kale munnange konna kuba kwebaza disadvantage eba advantage ku side endala kakati General Museveni bamugambye nti bino ebintu abijjemu ebyobufuzi abantu wakati abantu boogera kwegamba butya bwe baali badde baagala ekibuga kyabwe kiddukanyizibwe era nga bali abantu booli ebyobufuzi bireese ekibuga okubeera nti nno kikyankalanira ddala Kampala afuuse kwegamba ateeyagaza nti ebyobufuzi byamujjula ne bimalawo live ebeera live nti gwe oyagala kayuka kufuuweko
oyinza okutambulako n'ogenda ku lusozi waggulu awo n'obeera eyo ng'osirise. Akawuka kufuuwako kitegeeza nti obulamu bwotyo bw'obwagala mu kaseera ako toyagala kikutaataaganya. Naye bw'oba oli eyo ku lusozi ate omusota ne gugenda guva mu nsiko eri, oyinza okudduka okuva eyo waggulu n'odda eno mu nzigotta gy'obadde weewala okusumbuwa, era oyinza obutaddayo eri. Kati Kampala naye bamuyingizaamu emisota gy'ebyobufuzi nkugambye. Kakati tulaba abeera enguudo bakazi battu ne basajja battu bajaganya, bamaze okubeera nga bagoba be babadde balowooza nti be balemesa Kampala okubeera nga addukanyizibwa bulungi nnyo era nga basanyuka nnyo, basanyufu nnyo. Naye bwe mbatunuulira nga bawanise enjeyo waggulu n'ebitiiyo, ndabira ddala ng'ate awo already essanyu lyabwe waliwo aliraba ng'obuwagizi nti abo nsobola okutandikirako, abo abeera enguudo n'entandikirako, kubanga balina ebizibu byabwe babyogera ba single mothers, ate n'abasajja balina ebizibu byabwe. Kakati awo ndabanga ate abongedde okunyiga eppeesa lya invite politics mu Kampala, kubanga opportunists yenna oba nakigwanyizi yenna tasobola kuleka Virgin platform ng'eyo, mubimanyi. Kale ebyobufuzi nsuubira okubanga Kampala kyo kituufu bimu kyankalanyizza nnyo, kubanga ekisooka bamulabanga opposition eyamuwamba, kati bali awo. Kyovudde olaba nali mbuuza omuntu omu era nabirabiko ne ku TV nga bannyonnyola nga bagamba naye lwaki ebintu by'e Kampala bitambula kasoobo. Omuntu omu n'agamba, yabadde annyonnyola awo, naye kyeyabadde annyonnyola kyabadde kiririiritiri kukubeera nti Museveni kennyini yabikyankalanya nti okusalawo oba okuyisa ekintu mu Kampala nti kiyita mu bantu bangi nnyo, mu mitendera mingi nnyo, ne weesanga ng'obuweereza butono. Naye nga weebuuza lwaki abantu baali badde bakikola bwe batyo. Kampala alina minisita baamuteekawo, baateekawo executive director, naye era still Kampala kwegamba mbu okusalawo mbu bwe ekintu okuyita kiyita mu mikono mingi nnyo, nti baakikola bwe batyo olw'okuba nti babiteekamu ebyobufuzi. Kampala kyekimulemeseza okubeera ng'akulaakulana, so nga Kampala yalibadde waggwanga era gavumenti yalibadde ekimanyi bulungi nti pulaani y'ekibuga eri bweti na bino. Kati Lord Mayor oba simanya executive director, simanya minister, simanya ne kati abo bali awo kyova togabye Lukwago, simanya n'Ekizaga gundi, Kabanda gundi, bwe batyo kwegamba fenga abantu aba bulijjo ababanga n'enjogera eri nti ngenze mu kibuga kuyiiya, mwana wa city, nze ndi mwana wa city. Ebyo byonna tebikyakola muganda wange, tebikyakola. Naye era still gwe omuntu owa wansi olina obuyinza bunene nnyo mu kuggyawo akamanyiiro ako, ekyo obuyinza buli gy'oli newankubadde nga muganda wange ebiseera ebisinga obungi nti bannaffe bayinza okuba nga abatuwadde eddembe eri wano, naye eri ate mu kusalawo bo ne bateegera eri. Kyovudde olaba nga ate era bikyankalanira eri. Ffe tulowooza twalonda twakola tutya, naye ate eri betwalonda nga bakuba miranga, kubanga bali batugamba nti mwalonda bubi, mwalonda abantu betutakwatagana nabo, bakansa tetukwatagana nabo, mwalonda baanuupu. Ebyo embadde emboozi yaffe, emboozi tebankadde, tunaagyongerezaako kubanga bino muganda wange tebigenda kukoma. Tulinze tulabe Jennifer Musisi adda ani gwe balonda, Joy Ruth Acheng deported ambassador ow'e Canada, abadde Canada, naye bwe yakasusa ejjinja mu kisaka omukulu anaakabikkula alabe kiki bamugamba ani we baleeta nze naawe.